gwe malayika obulumi bunyita mwana gw'akaana kange ak'obuwala okimanyi nasanze omwana wange ow'emyaka 13 nga yakajjamu embuto bbiri bwe mpulira afa ekisinga okunnuma nti mama wange azimuttamu. Nkusaba bw'obanga oli nkuba kyeyo ng'olina omwana ow'obuwala nga bwe wali ova e Uganda wamukwata n'omulekera maama wo, wamukwata n'omulekera ssengawo, omuntu yenna gwe wamulekera bamikwano muceekinga abaana bammwe. Abaana bammwe baakwatibwa dda ne baweebwa abasajja babeebakeko nga temumanyi. Mwana muwala ono akaaba amaziga agamba nti bwe yali ava e Uganda ng'agenda ku kyeye Saudi, akaana ke ak'obuwala ke yayina kaali ka myaka 8 ebiseera ebyo. Ku kye yamazeeyo emyaka 7 naye yamulekera maama we amuzaala mwennyini era ng'akaana kano kazzukulu mu maka ago. Maama ono yaddira omwana ono ow'obuwala n'amuwa omusajja abe ng'amwebakako amukozese. Omusajja gwe yamuwa ye yalibadde nga jjajja mwami oba jjajja musajja ow'akaana kano, taata wa mwana muwala ono Kadaama. Nti maama yakwata omwana ono n'amuwa ono omusajja abe ng'amwegadangako mbu nga tayagala musajja we kugenda kwenda bbali, waakiri okwenda ebbali yeebaka ku kano akaana. Maama amaze emyaka 7 ku kyeyo, akaana yakaleka ka myaka 8. Balamu myaka emeka egyo omwana gy'alina kati baakamugjamu embuto 2 nga zonna z'ono omusajja eyalibadde jjajjaawe. Bannange bamaama abatuzaala, mulimu abakyala nga mu butuufu Mukama teyalibawadde ezzadde ku nsi. Lwaki? Nti aba alabye emitima gyammwe. Oddira otya omwana w'omwana wo n'omukwata ku myaka egyo emito atandika okwebaka n'omusajja omukulu ku lw'okuba nga toyagala gwe bbaawo kwenda bbali, waakiri yeebaka ku kano akaana akazzukulu akali ewaka. Bannange bamaama b'ennaku zino tuli ku ki? Bamaama b'ennaku zino twafuuka ki? Bannange bamaama tetukyayina laavu. Bannange bamaama tukola ebintu ebyesittaza, tukola bye twagala, tukola kwesanyusa nga ffe tetusanyusa baana betuzadde. Bannange abakyala abali ku byeyo nkwegayiridde w'oba okimanyi nti okoze ebbanga, lwaki okola ebbanga eddene n'otadda waka kulaba ku baana? Sabayokko ka vacation, ddako ewaka olabe ku baana. Bannange temukola myaka 6-7 nga temuzzeka kulaba ku baana bammwe. Bannange ddayo ewaka ne woosabayo ka vacation ka mwezi gumu otuuleko n'abaana bano bakubuulire ku biki bye bayitamu, naddala abaana ab'obuwala. Ate bannange kati n'abaana ab'obulenzi ebisiyaga byajja, ojja kubeera eyo ogenda okutuuka ng'omwana wo baamuyuzaayuza dda. Imagine omwana gino emyaka emito baakamugjamu embuto 2. Bankuba kyeyo mbeegayiridde, nkwegayiridde maada. Bw'okola emyaka 2 contract neggwako, kyuka odde ewaka. Kyuka odde ewaka, genda olabe ku baana akalimu okyakaagala, naye genda olabe ku baana omwezi gumu oba 2. Abaana bano obeereko nabo, obeeko by'obabuuza, embeera ebatwala etya, bayisibwa batya. Abaana babeeko bye bakunnyonnyola. Oba oli awo n'obakyusa n'obajja we wabaleka ate n'obateeka mu kifo ekirala. Bannange tugenda ne tulowooza nti ssente, tuyagadde okukola ssente nnyingi, naye abaana baffe ng'obulamu bugenda. Njagala otunuulira akaana kano akato kagenda kuddira obulumi bwonna. Kawutunuze ku maama wako kagambe singa maama teyandekawo genda ku kyeyo, bino tebyali ntuuseeko. Ono maama wa Kadaama, obulumi bw'atadde ku mutima gwa Kadaama tebulisangulwawo okuleka nga kisa kya Katonda. Bannange ekitonde ekikyalo oba kati twafuuka ki?
Mukama yatutonda nga ffe tuyina emitima emigonvu, nga ffe tuyina okwagala okwensusso okusinga ku kw'abasajja. Naye ensangi zino bamaama bakoze ebintu abaana be bazaala. Omwana atuula n'akunyumiza ebintu maama ye byamukoze ng'okwata ne ku ttama. Abaana balina amaziga, abaana balina amaziga ku bamaama baabwe, ng'omwana anyumya n'ogamba what, ekyo maama wo nga yakikola nga nti ye. Imagine maama yayagala asanyuse bbaawe, tayagala kubanga musajja yagenda kwenda bbali, waakiri awaayo kano akazzukulu. Oba omukwano yalikoze ekyo nti omwana yamulekera mukwano gwe? Naye maama amuzaala, maama kamuzaala. Nenkwata omwana owange ne mulekera maama wange, ate maama wange n'akwata omwana nti amuwa bbaawe kubanga tayagala bbaawe kwenda bbali. Mukama, abazadde tufune ekisa bambi. Kino kyewuunyisa ate nga kituufu. Bino ebintu twabiwuliranga buwulizi, naye mukwano ebintu bya ddala. Bakyala mmwe musabire abaana bammwe gye mubaleka. Tuleme okudda ku TikTok okuzina amazina, okweyambula ne tuzina, ne tuwanika amagulu mu bbanga, ne tukuba embeekuulo, naye nga tetufunye kadde kasabira ku baana baffe. Abaana baffe balina obulumi. Musabire abaana bammwe gye mubaleka. Musabire n'abantu be mulekera abaana day and night. Ekyo waalibadde maama ng'okikola. Sabira abaana bo gye wabaleka. Ekyo kikole buli lunaku. Bannange, mubadde balabi balungi, naye mpira ng'omutima gumenyese. Mukama abankuumire ennyo, abampeera ennyo omukisa. Wonna wonna wasinzira okuba nti olaba vidiyo zange, okola kyamaanyi nnyo. Gwa commentinga n'olayikinga n'osharinga. Okola kya muwendo mukwano gwange. Musule bulungi, musibe bulungi. Tusinkana ate mu vidiyo ezinabaziddako. Mweraba.